tukwanirizaako omulabi waffe owa Terefayina 3ABN webala okwekumira kweno Terefayina eŋŋanzi eyigiriza ate era etukuuma n'okutuzimba mu by'omubiri awamu n'ebyomwoyo. W'otuukidde wano gwe yakatweyungako otuukidde mu programu Bayibuli egamba ki? Naye kansooke neebaze gwe agyekuumirako buli kaseera nga togivaako nga ddala akabirimi akako kalobera awo nga wagiteeka era w'otambuliza obulamu bwo otukola bulungi nnyo mukwano gwaffe webale nnyo weebalire ddala. Kyokola ekyo kyagazise n'abalala bangi okulaba nti no twesibira ku by'omwoyo tusobole okutunuulira eby'eggulu okusinga okutunuulira eby'ensi eno. Puroguramu eno Bayibuli egamba ki? Ye puroguramu eddibamu ebibuuzo byammwe ebikwata ku Bayibuli n'ebyo ebitusomoza okuyita mu bulamu bwaffe nga bwe tubutambuza. N'olwaleero no mwatuweereza ebibuuzo. Twagala okwebaza mwenna abatuweereza ebibuuzo kubanga mutukola bulungi nnyo ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okufuula puroguramu eno kyeri. Ate gwagigabanako n'omuntu omulala otukola bulungi nnyo webale nnyo webalire ddala. Gyagazise n'abalala naye ate okusinga byonna gabana obubaka buno kubanga eriyo bangi mu nsi ya Mukama muno abatannategeera Kristo nga na bino bye twogerako mu butuufu nga tebabiwulirangako sinakindi nga tebabyetegerezanga nga ffe bwe tubimanyi olwaleero. Beera omubaka ofuuke ekitundu ku mukono gwa 3ABN okubeera ng'ogabana obubaka buno okubongerayo busaasaane mu nsi yonna olw'okuteekateeka abangi olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Leero tugenda okwebuulira nga tusinziira mu kitabo ekya Tito, Titus, essuula ey'okubiri nga twagala ennyiriri bbiri olw'ekkumi-n'essatu n'olw'ekkumi-n'ennya nga zigamba bwe ziti: nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika okw'ekitiibwa kwa Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo, eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwonna era yeerongooseze eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Mukwano gwange obadde okimanyi nti mu puroguramu eno Katonda mwatuteekerateekera okulongoosa ekkanisa ye eyo gy'ayagala eteriiko bbala yadde olufunyiro okutuggyamu obujeemu n'obulimba bwa Sitaani okusobola okuteekateeka emyoyo gyaffe okubeera nga tuli bumu ne Katonda waffe. Kino kye kigambo kya Katonda ng'olutulindirira Kristo Yesu. Olwaleero tulina okuteekebwateekebwa mu mitima gyaffe okubeera nga tutambula bumu nga tussa kimu ne Katonda waffe nga tulindirira essuubi eddene ery'okudda kw'oyo agenda okututwala naye nga tannatutwala leero lwe tuteekebwateekebwa. So puroguramu eno kekuyambe okubeera nti oteekebwateekebwa ate era ng'ozimbibwa mu by'omwoyo okulaba nti otambula bulungi nga Katonda waffe bw'ayagala olw'ebikolwa ebirungi. Weebale kugyeyungako n'okubeera nga mukwano gwo gw'atannagifuula mukwano gwo walwadda osubwa bingi. Maureen Namutebi nze ntuddewo n'olwaleero okugikutuusaako. Mukama ansaasidde nankulembera nsobole okujja okuweereza Katonda n'olunaku olwaleero naye sizze nzekka. Nzize n'omuddu we Musumba Ivan Sebaggala eyateeredde eddanga bwe mumulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Essebo wiiki etambudde etya? Ebaddemu ebisoomooza kulwala bwe kutyo kituufu bifubafuba bisenyiga bwe bityo naye Mukama atuwanirira buli oli oli mulamu. Essebo naffe atukuumye, amiina, atusaasidde, weewaawo, atuwadde ekisa kye. amiina. Era twebaza nnyo n'abatulaba abusinza kowa kubeebaza bannange tubeenyumiririza kubanga ye batufudde gye tuli. Mukama tusaba batuweera omukisa. Amiina. Tusabe nga tuggulawo puroguramu zo. Mukama tukwebaza kubanga oli wa kisa. Weebala okutukuuma n'okutulabirira nga tukkiriza okuweereza n'olwaleero tukozesa omulimu gwo ng'ekisa kyo bwe kiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tugenze ku kibuuzo kyaffe ekisooka olwaleero Musumba. Omulabi waffe yakituweereza ng'agamba nti does Titus 1:15 mean eating everything? Titus 1 Tito essuula esooka olunyirira lw'ekkumi n'ettaano esimu embadde olwaleero mwensomye. Nimwosomye omwo. Tito
essuula esooka olunyiriri 15 lugamba nti eri abalongoofu byonna birongoofu naye abasiigibwa obugwagwa n'abatakkiriza eri abo tewali kirongoofu naye amagezi gaabwe era n'omwoyo byasiigibwa obugwagwa ye 15 eyo kati ono abuuza kibuuzo ki nti Titus ono ategeeza nti buli kimu kiriibwa kubanga eri abalongoofu byonna birongoofu. Okay. Kaakati omanye ebibuuzo ebifaananako bwe bityo byanukula mu ngeri 3. Okay. Engeri esooka ebeera logic kitegeeza kozesa omutwe gwo nga tonaba kulowooza ku kirala. Engeri ey'okubiri common sense. This logic. Okay. Nti omusajja tasobola kuba lubuto. Okay. Kugamba newankubadde ng'oyinza okusoma mu Bayibuli ne bw'osoma mu Bayibuli ne mulabikamu ng'olunyiriri nti omusajja yali lubuto. Naye logic akugamba tasobola kubeera olwo lwa mmere. Kati omanya nti awo either mmere masavu ge gamuyitiridde oba birwadde ntegerekesa bulungi oba kyamagero. Okay. Lwekibanga kyamagero then it has to be proven from scripture whether it was a miracle. For example, omukazi tasobola kuba lubuto nga teyebase na musajja naye okumaliya mukyasoboka. Does the Bible prove that it was a miracle? Yes. Kati tutandisa na logic then tugenda ku theology then tudda ne ku application okuteekesa mu nkola. Bisoboka okukolebwa. Kati olunyiriri lwennyini ng'olutunuulidde ekisooka logic oba amagezi ag'obuntu gakugamba nti tolina ngeri gy'oyinza kugamba nti eri omuntu omulongoofu buli kimu kyonna kituufu nti kyekikuliisa enzizi. Kale kino kyotegeeza nti bwe mba mulongoofu owulira ne bwe nzita omuntu siri mulongoofu kale ate okutta oŋŋamba oti anti si kutuufu. Kitegeeza nti bwe mba omulongoofu nyebemya ne ŋŋangayira nengwa ku kkubo nenjogera ebitasaana as long as nze ndi mulongoofu kana obutamiivu tekirina mutawaana. As long as ndi mulongoofu eri abalongoofu byonna birongoofu. Kitegeeza eri abalongoofu nessabo ddongoofu bwejagala nsobola okugenda n'endoga nenkwata mu bajjajja si bwe kiri bannange anti eri abalongoofu na buli kimu kirongoofu. Kitegeeza ne bwe neebaka n'embuzi okiwulira byonna birongoofu kubanga ndi mulongoofu. Eri abalongoofu buli kimu kirongoofu. Kitegeeza nti omuntu ne bwakira ku makya nabba n'awayiriza mutuufu. Kati osobola kusoma lunyiriri olwo n'otandika ddutwala kiruyita oloseero. Bw'olutwala oloseero luluzinga omugaso gwalwo. Twewale nnyo okusoma Bayibuli ne tukwata ennyiriri ne tuzitikka emabega ku mmotoka ne tuvuga. Bw'aba nno yeetisse eziwerako togamba nti naye lumu eri mulongoofu buli kintu kyonna kirongoofu. Obuzibu nti bo bakiteeka ku mbizzi yokka kubanga gye basinga okwagala ejja eyingire naye kirina okuteekebwa ne ku birala. Kale oli mulongoofu ne lukwata nayo ne lukwata nayo lya kale oli mulongoofu n'empologoma ne kalooli nayo tandika ate oba oli mulongoofu ne bantu banno tandika kubanga nabo kyakulya era nazo nsolo. Kati oba anti oli mulongoofu buli kimu kyonna kirongoofu. Kyogezaako kutegeeza nti olunyuno olutegeeza nti eri abalongoofu n'okulya omuntu kirongoofu. Lutegeeza nti eri abalongoofu n'okwambala enkunamyo ng'empale zirabika nakyo kirongoofu. Bw'okwata olunyiriri olwo n'olutwala oloseero nti ogenda kulusinziiramu okole buli ky'owulira kye weegomba ogenda kumaliriza ng'olugye mu we luteeka okukolera ate ng'oyonoonya amakulu gaalwo. Kati ekyo bayita logic. Kati mbadde tukozesa common sense. Mu bufunze tosobola kukozesa lunyiriri olwo okola ekyoyagala kubanga oli mulongoofu. Kale kibuuzo kibuuza kiki Pawulo kyagezaako okutegeeza bw'abanga tategeeza ekyo kubanga ekyamazima kiri nti embizzi y'okugirya sobola bakolesa ekisooka 13 kubanga ekirungi yayogedde embizzi agijjere okulya buli kintu. Agamba kulya buli kintu. Naye abasinga oddukozesa baba baagala okulya embizzi baba bagyagala nnyo. Kituufu. Kali soma bakolesa ekisooka 13 mu lumu agamba atya? Agamba atya? Olunyiriri olwo lwagalwa. Agamba bw'atyo. Agamba atya?
agamba asatu mulumu Eh. agambye nti nno kale obanga mulya obanga munywa Otyo. obanga mukola ekigambo kyonna kyonna Otyo. mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Obanga mulya munywa obanga munywa oba kyonna kyonna obanga mukola ekintu kyonna ebyo byonna mubikole Katonda olw'ekitiibwa. kino kitegeeza ki? Okay. Kitegeeza nti waliwo bye tuyinza okwambala ate biwosa Mukama kitiibwa nga si birongoofu era nkukakasa waliyo engoye ezitali nnongoofu nga nawe oba mulongoofu otya olwo n'olwambala oweebuuka. Waliwo ebyokulya bye tutali waliwo ebyokunywa bye tutali kubanga bw'ayogera olunyiriri lwategeeza kitegeeza nti waliwo bingi mu byokulya n'okunywa n'ebirala bye tusobola okukozesa ne bitaweesa Katonda kitiibwa. Kitegeeza nti okubeera omulongoofu tekikuwa bbeetu kukola bintu byonna bw'eri omulongoofu kati buli kimu kyantereerera. Tokiteeka mu byakulya byokka, kiteeke mu nnyambala, kiteeke ne mu bigambo byo, kiteeke mu kolaganayo n'abantu abalala, kiteeke ne mu birala byonna. Omulongoofu ateekwa kukola bya bulongoofu. Obadde okimanyi nti okulya ebitali birongoofu kitufuula omuzizo eri Mukama? Bwe kiri. Bikulaawo osoma olunyiriri olwo. Lwaki njagala olusoma? Okutegeeza omuntu ono olunyiriri olwo tolukozesa kulya bitali birongoofu nti kubanga ndi mutukuvu kati byonna ebyange birongoofu. Waliwo ne byetulya ne bitaataaganya obulongoofu n'enkolagana yaffe atali. Ogamba kitabo kisebe si Baleevi Abaleevi olwabiri mu agamba atya Abaleevi 2:5 otyo 2:5 agambye atya agamba 2:5 agambye nti kyemunaavanga mwawula ensolo ennongoofu n'etali nnongoofu n'ennyonyi etali nnongoofu n'ennongoofu otyo so temufuulanga mmeeme zammwe za mizizo olw'ensolo oba olw'ennyonyi oba olw'ekintu kyonna ekyekulula ku nsi otyo bye nayawula gye muli obutaba birongoofu. 26 era munaabanga batukuvu gye ndi kubanga nze Mukama ndi mutukuvu era nabaawula mu mawanga mubeere abange. Katulaba abalongoofu abo Mukama bayawudde mu mawanga olw'okuba ye mutukuvu kati nabo n'abatukuza n'abafuula abalongoofu. Kyava bagamba nti olw'okuba mbalongoosezza temuli ebitali birongoofu. Kakati gwe bw'osinziira mu lunyiriri luli n'ogamba nti eri omulongoofu buli kimu kirongoofu n'olowooza nti ategeeza n'ebitali bifuuse obeera okoze ensobi kubanga abali ebitali birongoofu bafuula emmeeme zaabwe ez'omuzizo eri maaso g'ekituufu. Awo nvuddewo kakati katuddeyo ku lunyiriri kati Pawulo ategeeza ki? Manyi buli ekibuuzo lwe kibuuzibwa tusooka kumenya mirandira gyakyo tetuleeta abantu ku leve ey'okutegeera okutuufu nga tetulooka tubawa ansa. Kakati ddayo mu Tito ogenda kunsomera ennyiriri kiki ddala Pawulo kyali mu kugamba mu lunyiriri luno? What is his problem? Which problem is he addressing? Ayogera ku ki? Obulongoofu buno bufuula butya byonna ebirongoofu byetwagala okusomako ebyo kati bikula mu Tito essuula emu ogenda kutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi negetuka ku lw'ekkumi tanagamba kubanga eriyo bangi abatagonda aboogera ebitaliimu abalimba era okusinga bakomole
abagwanira okuzibibwanga emimwa kubanga abo bebavunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa 12 omu ku bo nabbi waabwe yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna otyo ensolo embi embuto engayaavu okutegeeza okwo kwa mazima kyokka kyova obaboggoleranga n'obukambwe balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza balemenga okukola batya balemenga okuwulira enfumo ez'obulimba ez'abayudaaya n'ebiragiro eby'abantu abakyuka okuleeta amazima otyo kale awo n'alyoka atandika eri abalongoofu byonna birongoofu naye abaasigibwa obugwagwa n'abatakkiriza teri kirongoofu somero 16 batuula nga bamanyi Katonda baatula nga bamanyi Katonda naye mu bikolwa byabwe bamwegaana kubanga bagwagwa era abatawulira era abatasiimibwa mu buli kikolwa kyonna ekirungi bagamba nti bamanyi Katonda naye ebikolwa byabwe bimwegaana bagwenyufu era bajeemu yakiise bagwenyufu my goodness kadooza owulire Pawulo ekika ky'abantu kyannyonnyola bamenya amaka g'abantu owulira ekyo kimu bakola ku lw'amagoba ga mbuto zaabwe zakukkusa mbuto balimba ennaku zonna nsolo mbi bagayaavu Pawulo bavuunika ennyumba zaabwe gekumenya amaka kali kino kyasomesa nti waliwo abantu abajeemu nga n'ebirowoozo byabwe byalwala okukola obubi kati eri abo abalwala okukola obubi gye bali buli kintu kyonna bakirabira mu ndaba eyo nti abo abalwala obubi be batakyalaba kibi mu bubi kwegamba eri bo buli kintu kyonna kirungi kyenga buli kintu kyonna tebakirinaako mutawaana eri bo buli kimu bakigaana buli kimu bakiziyiza buli kimu bakirabamu bukyamu buli kimu bakirabiramu ango ey'obwongo obwevuunika walabeko omuntu omuseegu agambye abaseegu omuntu omuseegu buli kimu akirabira mu buseegu kati bayibuli egezaako okutuyigiriza how our minds can develop the way we see things. If we get a corrupt mind, everything will be corrupt. kubanga era corrupt mind nga bwe kiri ensi bwetugira betambula olwaleero era tukyalaba bubi yadde n'akatono nkuwa ekyokulabirako edda bannange nga buno bulegingi buno omuntu bw'akambala butuufu ng'omuntu bwesittala n'ogamba toyinza nakuyita mu kkubo naye olwaleero kyafuuka kya bulijjo kakati omuto n'omukulu buli minds zibeera corrupt twalibeera corrupted eri abalongoofu mu birowoozo buli kimu kirongoofu kyategeeza kyeki yendaba y'ebintu ebintu obirabira mu ndaba ki? That is the most important question. Obwongo bwe bujjulamu ebituufu ebirungi ebigwanidde nga byolowoozaako byofumiitirizaako obulamu bwo butandika okulaba ebituufu era ebisaanye. Eri omuntu alina obwongo obulongoofu bw'atuuka okuwasa awasa bulongoofu
bw'atuuka okwambala ayambala bulongoofu. Eri omulongoofu buli kintu kirongoofu. Kyagamba eri omuntu ali atafaanana nga bano bannyonnyodde abanoonyeza amagoba Katonda waabwe lwe lubuto banyazi bagwenyufu bagwagwa. Omuwandiisi agamba oba Bayibuli egamba nti naye bwe tufuna ebirowoozo ebirongoofu twesanga buli kye tukola kirongoofu. Otuuka okuwasa ng'obulongoofu bugamba, otuuka okwogera ebigambo bikufulumamu na bulongoofu, bw'otuuka okwambala oyambalanga mulongoofu, bw'otuuka okulya olyanga mulongoofu, bw'otuuka okola kino okikolanga mulongoofu. Naye eri abatali abalina corrupt minds buli kintu si kirongoofu. Whichever thing that comes out of them, whether word, whether thought, whether action, is corrupt. Paulo kyagamba Tito nti abantu bekuleete benkutumyemu bwe bato bwe bafaanana. Obwongo bwabwe bwafa dda. Kati ogenda kubatutuukamu nga buli kintu kyonna ekibafulumamu si kirongoofu bwabikulakamwa. Nogamba Mukama tufudde ebigawo bino omwana yabijjawa bw'atyayo engoye okwambala nodduka emisinde bw'atandika okulya kati gwadduka gwe mulongoofu. Kati adduka gwe mulongoofu ye oli atadduse mugwagwa akakyalabi era tayinza na kubitegeera. Yes, tewabaawo kwawula kirungi ku kibi. Exactly. Kati Paulo kyayigiriza mu bufunze kino Bayibuli kyetusomesa. Juza ebirowoozo byo ebintu ebirongoofu byokka. Everything that comes out of you will be righteous as well. Actually Bible is tekozesa kigambo righteousness, tekozesa pure. Pure, okay. Kigambo kiri pure. This is not about righteousness, it is purity. The pure people, to them everything is pure. Yes, pure. Gojo otunulira abantu abali pure. Wow. Abantu bonna abali pure. Buli kintu kyonna ekyo bavaamu kiri pure. Abantu bonna balina mind nga mutudde mu kigambo. Ne bwa mwana kituufu n'omutuuzaamu ekigambo kya Katonda n'afuna pure mind. Buli kyowakola kyonna kitambulira ku kigambo. Ojja kumutunuulira olabe ne bw'aba ayogera saawa asayitira ekigambo kya Katonda togenda kumulaba abeera asaba buli kaseera abeera mukkakkamu n'obuvumi ebyo tojja kubiraba. Tusaba pure mind eno ebeere mu bakulembeze b'eggwanga. Pure mind eno ebeere mu member of parliament. What if this pure mind is all women on earth? Abasajja bonna manya bakazi baganda abasajja bafu. Abasajja ne baganda nti bw'ozuukuka ekiro kitabu ali omu bw'ozuukuka ekiro Katonda akola kirala sirikiramu essaawa emoti omukazi. Kati abasajja bapoozinga batya abakazi mu ngeri ki busooba ngaba emiriramu osirike busirike osooka osirike ogambe nti Mukama weesonyiwe ekitone abakazi bakkiriza. Kati abasajja boyi bagamba abakazi bagamba nti omusajja toleeta omusajja kisiraani. Naye muli ndowooza bwe nti singa abasajja bonna balina pure mind yonna bonna abali ku nsi abatulaba lowooza musinga abakyala bonna baali balongoofu buli ekyandibafulumyemu kyandibadde kirongoofu. Mu bufunze ekyo Bayibuli yo kyesomesa terina weeyogerera ku kulya. Kati bw'oleetamu ebyokulya mu lunyiriri olwo ebeera misapplication of scripture. Oba oluwadde amakulu amalala oba olukozesezza ku kintu ekikyamu ng'omuntu bw'anaakozesa olunyiriri lwa Sulemaani n'awasa abakazi 15. Sulemaani yawasa 1000. Mu Bayibuli temulimu Sulemaani yawasa 1000. Katonda yenga kati oli n'akozesa olunyiriri lwa Sulemaani n'awasa abakazi 15. Kituufu olunyiriri mwe luli nti yabawasa naye lukozeseddwa wakyamu ate tukugambyeko nti bikole ate tulina kugamba nti bikole. Onyuno lwogera ku pure heart bulongoofu bwa mutima obufulumya ebirongoofu byokka n'obutali bulongoofu bw'omutima bwe bufulumya ebitali birongoofu byonna. That's what the Bible is saying. Era olunyi twandirututte mu makulu ge baaluwa naye tutalukwata kulunyiga bwe lutajja tusobole okukola ffe bye twegomba. Yes. Wow. Kale tweyanziza mukwano gwaffe bale kubuuza kibuuzo ekyo. Twagamba nti bwe tuba tuyiga Bayibuli tugiteeka mu context. Ekigambo ky'Oluganda context musumba kiri ki? Tugiteeka mu nnono yaayo. Mu nnono.
kwegamba oteeka okumanya gye byatandikira webiri gye biggwera kati tuuze eyo yonna nga bw'ogisomye omanye emboozi gyetandikira weegenda ne gyeneekoma kakati bw'onoosomako akawakati n'odduka naako ogenda kulujja mu nnono oluteeke mu byoyagala gwe kituufu so kati mukwano gwaffe webale wabuuziza ekibuuzo kokuba otuyambye okukitegeera naffe abadde tebakimanyi naye twegendereze nnyo nga tuyiga bayibuli okugiteeka mu nnono yaayo. Tugenze kukiddako Musumba oba tusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi olaba otya Musumba? Kyetaagisa kale kati tusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi tugava Oluganda tukomewo mangu ddala. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo ekkanisa ey'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bayibuli okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Kozebwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka ngamba amateeka 10 okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muluka bikoleki biba automatic biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti Yes. kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri angi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki. N'olwekyo we kubanga obadde weebase gy'ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabiti ku 3BN Uganda, Avento Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Tukomyewo kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo, tukyagenda maaso ne puroguramu Bayibuli egamba ki, nga tukutte ekibuuzo ekyokubiri nga kibuuza Musumba nti biki Mukama bye yakweka abagezigezi otyo n'abakabakaba n'abibikkulira abaana abato mu Luka essuula 10 olunyiiri olwa 21. kugamba lutya 10:21 agamba bw'ati nti awo mu ssaawa eyo n'asanyukira mu mwoyo omutukuvu n'agamba nti nkwebaza Kitange Mukama ow'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bwe kyasiimwa bwe kityo mu maaso go. Wano waabuuliza biki bino byayogerako? Ebyo ebyakwekebwa abagezi n'abo bakagezi munnyo, abakabakaba, abateebereza ebintu ne babiteebereza mu butuufu bwabyo, naye ate n'abibikkulira abato abalabika nga abanyoomebwa. Katandika ku kigambo abato. Ekigambo abato kukuvuunya. Era bw'otunula mu Luzungu era Bayibuli ekwesa ekigambo kye kimu. Okay. Little ones. The little ones. Oh. Maybe babies. Some versions. But little ones is widely used.
Yesu bwe yalinga mu kiseera kye nga ekigambo lito kitegeeza omuntu anyoomebwa atalina makulu atalina qualification yonna takikozesaawo wokka kikozesa na wangi wangi nyo wakikozesa alaba nawalala agamba nti abagaana okuyigiriza amateeka n'okugakwata baliyitibwa batono mu bwakabaka bwa Katonda. Mu bufunze tayogera ku age nti bagenda kubeera ba mwaka gumu nga bayingira mu ggulu babikoledde ebyama naye ayogera ku bunyoomoofu kyekigambo ekituufu eky'Oluganda obuli ku bantu abo. Lwaki obunyomoofu? Olaba agamba nti abatakwata mateeka bagenda kubeera banyoomoofu. N'akozesa ekigambo kye kimu mu lunyiriri luno osobola okutegeera nga Katonda bwe yakka wansi ennyo abanyoomoofu abatalina magezi abatategeera abatasaana abatalina qualification yonna abo be yasalawo ate munnange bategeere amazima g'ebigambo abebikkolere. Yes. Kati mbufunze ekigambo ekyo olaba nti abaana abato yakibuuzizza talowooza nti Yesu ayogera kuba myezi 2 obwana obw'emyezi 2-3 Katonda alina ebintu byabulaga ffe nga tetubiraba eno. No, that's a lie. Okay. Yesu tatali mu kwogera ku baana bato era baga abaana bato ne Bayibuli ega abaana bato balina Katonda bye babikkulira. So ekyo abaana bato bamalayika abo just because embeera zaabwe zibiting understanding yaffe tutandika okubalaba nga bali extraordinary. Buli kintu kyonna ekisukka okutegeeraako otandika okukiraba nga kyanjawulo. Yes. Kakati abaana abato behaviors zaabwe teboogera tebavaamu kigambo tebanyega bwe tubatunulira bwe tuti naye ate nga bwe bali batutegeera lwegatuwayi kati eyo agamba mystic nature embeera eyo ey'obutabategeera etuleetera okulowooza nti baleka bamalayika naye bakula bukuzi bajja kutuuka bafuuka abantu boogera ebyexpressing ekyo bawulira in words and actions. Naye Bayibuli yo wano bw'eba eyogera ku little ones teyogera ku baana ba mwezi abo Katonda si babikkulira sali ku myaka ayogera ku banyoomebwa ku batalina makulu ku nsi beetategeera na kutegeera those who are called fools abawansi mu society kubanga society eyinza ku upliftinga kubanga omanyi Katonda tesobola society tesobola society erinnyisa bantu bemanyire ddala nti babbi batemu nesente zibagaggawaza babyenzibe society nebaga yes era mmwe kale mwe musinze society tewanika bantu bebalina ensimbi bebalina amaanyi bebalina obuyinza kubanga byonna babyekuŋŋaanya. Society tewanika muntu lwakumanya Katonda olaba kati n'abakazi babivaamu guguluzo kyayogera nti manyi nnyo Katonda nekikwalifayingisa okufumbirwa nze ntegeera nnyo Katonda nsula ku kyaki nedda maama ayo ekyo kyali qualification ya musajja kati abakazi kati bakaayi nnaku zino olinawo ki okola progressing onandabirira oli presentable wulire ebintu ebyo kati ye society nokyaleeta tusa nze sobola okwogera ebitabo bya Bayibuli byonna okuva ku kisooka paka ku kisembayo nekikualifyingisa okufuna obufuugu ajja kukuza abaana bange mu kutya Katonda. Kyengeza kugamba twavuddewawo musumba abakazi awo mwasenguseewo era kati abavubuka bafe abakyaki bonna bali mu kubonaabona nga tolinako okola toli presentable tolina kyoli tolina future oli bwakufunayo takola mu biseera bya maaso abo tebagenda kuwasa tebagenda kuwasa bawase. Kikyengezaako okugamba society gye tulimu olwaleero tekyayimusa bantu tekyabawa status tekyabateeka waggulu tesobola na kubawandiikako mu bitabo bya byafaayo ekibawandiisa ku bitabo by'ebyafaayo kuba bali basoma nnyo Bayibuli. Ntegedde ensonga lwaki ne Yesu tebamutuwandiikirako birthday kubanga enzija ye
gegamba yali enyomebwa nnyo terina kyenoonya kwabo abatereseddwamu ebyakatonda. Kati kyagamba tekyewuunyisa kiri kimu nti abantu abali mu nsi muno nga bagezigezi yo tetusoma olunyiriri Bakolinso ekisooka 3 3:19 agamba atya tusome busome olunyiriri olulabe. Bakolinso 3:19 agamba atya Abakolinso kyekisooka 3:19 ayogere agambye bw'ati 19 nti kubanga amagezi ag'omu nsi muno bwe busirusiru kubanga kyawandiikibwa nti soma tuwulire bwe nnyini mbadde nnoonya nawa nendulaba nagamba nti kubanga amagezi ag'omu nsi muno bwe busirusiru eri Katonda kubanga kyawandiikibwa lwaki tutandikidde ku 18 omuntu yenna teyerimbanga omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mu mulembe guno afuukenga musirusiru lwaliko lwatya alyoka afuuka omugezi otyo wefuula omusiru olyoka obeera kubanga abasiru Katonda babikkulira. They are the little ones. Without becoming a little one, you cannot understand what God says. Agamba ati kubanga amagezi ag'omu nsi muno bwe busirusiru Katonda otyo kubanga kyawandiikibwa kitya akwasa abagezi enkwe zaabwe era nate nti Mukama ategeera empaka ez'abagezi nga teziriimu. Tugenze kwa 20 ne bw'okomaawo waleme okubaawo eyeerimba bw'awo mu mmwe eyeerowooza okuba omugezi mu by'ensi afuukenga musiru. Owulira ekigambo ekyo bw'amala okufuuka omusiru olwo lwaliba omugezi nga tonnafuuka musiru little one tojja kutegeera bya bwakatonda revelation ebyo ebya Katonda you will not get it. Kyava agamba nti mwe mulina omukisa biba bikkuliddwa kubanga ebintu byonna abagezigezi ab'ensi ebibalemye byonna okutegeera mwe mubitegedde. The little ones abashiru abatategeera ensi beetalabawo beetayinza na kujjayo beetayinza na kuwandiikako beetaaga na kuwulira Mukama babibawadde. Lwaki abiba bikkulidde? Kubanga amagezi g'ensi bwe busirusiru mu maaso ga Katonda. Kyawandiikibwa nti Katonda akwatira abagezi mu bugezigezi bwabwe. Owulira akagambako abagezi gye bakoma okweta amagezi nga batrappingira ne bawunga ate ne bawunga bamaliriza ekyo tukiganye ate twava mugundi twasooka kubeera nga akalandira akatono tukola bwe tuti tuva mu kalandira ate kalandira ako dekakola amazzi nekafuuka ng'ekikere naye tugenda okumaliza tubuuza naye musooke mwindoka tulinga ekikere naye nebyo ebikere bitafuuka byo nga biremeddeyo binafuuka byo difi bannaye amazike gano agabadde mu nsi emyaka gyonna naye tawuli eyo yadde ekiwandiiko nti ezzike eryabadde eri mu kibira kyegindika lyafulumyeyo nga liri muntu tuga ti kale bina tubikkiriza naye kale eyo seera eyasooka yo yavaawa ani yagitonda kati mu magezigezi gaabwe Katonda mwabafuulira abatategeera. Kati omuntu yenna atulaba mu programu eyo bw'abanga alina ekirowoozo kyonna bassebo ne bannyabo ekirowooza nti ogenda kukozesa amagezi g'obuntu n'ag'ensi okutegeera ebyo Katonda bye yabikkula, that is impossible. Kati ensonga kiri bannasayansi ab'ebiseera bino basobola kukkiriza bya Bayibuli. Omuntu azaala atya? Tulina ne bannaffe tulina n'enzikiriza nnyingi nno munnange. Okimanyi tuzirina enzikiriza nnyingi ezikozesa amagezi ag'obuntu ate okubikkulirwa ebya Katonda. Mariyamu yazaala atya? Mariyamu yazaala atya atalabe musajja? Lwaki mwagala otulimba? Mu magezi g'ensi mu biology owaffe gwe tukolerako research mu laboratories n'akoma n'okukoma. Owulira? You can't understand that. You can't understand incarnation.
ebayise ebyama nti Katonda yafuuka omuntu n'ayambala omubiri ogwaffe najja n'afa ku musalaba tubeere abalamu. Ebigambo ebyo byenjogedde ng'okyali mu magezi g'ensi tosobola. N'engeri okukkiriza okwo bwe kukukyusa gwe. Ndikkiriza Yesu. N'okkiriza Yesu obulamu bwo ne bukyuka. Ebyo it is in oblivion. Abantu abagezi ab'ensi. It is stupidity. Katonda yafuuka omuntu. Nze ate nsaba kinga byonna mbirina. Mwabatalina mumumanyi. Bane bolabanga abantu bakola mu luzungu ridicule. Bolabanga abantu nga bayina nga bali sarcastic. Bolabanga abantu basekerera. Bajjudde amagezi g'ensi. Kati amagezi g'ensi buli gakujjula kyava agamba nti wooba ng'okyali mugezi mu by'ensi sooka ofuuke musiru olwo n'abeera ow'amagezi. Musumba kano katujjireyo. Gana amagezi ag'ensi gawula mbagaga n'abaavu nnyo. Amagezi ag'ensi yes gawula kubanga amagezi ag'ensi kubanga oyinza okusanga neyandibadde ng'omwavu naye nga yeefuula amanyi ennyo. Ekituufu bwe tugenda mu kumanya weesanga nga irrespective of status gana amagezi gaffe ag'ensi buli omu w'abaali alowooza amanyi era buli omu yekkiriza nekyatamanyi nakkiriza nti akimanyi. Mu magezi ag'ensi tetukkiriza defeat. Buli kigaana okuresonatinga anything that refuses to resonate with our understanding to us it is a fallacy. Naye nga ddala Katonda biki byalina ebiyinza okuresonatinga n'obwongo bwaffe tulyoke tukkirize nti mutuufu. Gwate buli kyayogera tetukisobola. Ensi yagaba bugambi wabeewo ebiwuuka ne biba mu nkola yaabyo byonna. Kati Katonda na resonating ete n'emitwe gyaffe bw'atugamba ndi omu mu busa obwongo ne bwe bukola butya bambi tufuba yatubusa kitaffe omwana kyaffe omwana ate y'omu mutwalire omulimba namu tebiriyo omuntu kasita obwongo bwo buba nga bukyakola bulungi ewa Katonda oli musiru. Era omusajja omu yagaa nti in order to be a Christian you have to be a fool. He was very right because the Bible repeats it over 4 times. If you are not a fool you cannot be a fool of God. That's the word I can use. Kasotulansega yayimirira wanga atonda mutuga oba Katonda gyali kasito otandika ebyo yayimirira wanga atonda. Ffe biology atugamba, ffe science atugamba, ffe chemistry atugamba, ffe research yatugamba, ffe gundi yatugamba, nze jjajja wange yaŋŋamba. Bw'obanga okyali mu magezi ag'ensi ewa Katonda oli musiru. Kyava tulabula mwabantegedde mujja kunyoomebwa kubanga naye yanyoomebwa. Abanyoomebwa olw'erinnya lye ate be bagezi. Era y'ensonga lwaki buli bye tubuulira ku Yesu tuba twogera busirusiru erinsi. Kati kyova olaba nti g'obadde okimanyi nti kati ensi mu Bulaaya nyingi ebya Katonda zaabivaako. Bali mu kye bayita post modernism era. Bali mu mulembe ogwasukka okutegeera okwa bulijjo. Kaakati era bw'ogenda mu Scandinavia n'ogenda mu Sweden n'ogenda mu Norway n'ogenda mu nsi ezo zonna Bithynia n'endala bo n'ekigambo kye bayita Katonda tebakijjukira. Baakwata ebiwandiiko byonna biteeka mu museum. Byafaayo. Bwe wandyagadde okusoma ku byafaayo ebya Isirayiri obikula Bible. To them this is a historical book. Not even the word of God. Lwaki? Kubanga bagezi nnyo magezi g'ensi eno. Bantu kasita bagezi wala mu g'ensi eno aga Katonda tegasoboka. Kwegambye mbite bisobola musumba kutambulira. Kubanga tebirinaanagana. Kubanga ebintu bya Katonda byabikula tebiresonatinga na kutegeera kwaffe. Ensonga lwaki babibikkulira babikkiriza bukkiriza. Without faith
kyokka tekyogereko musumba bafuuka nyera hanga bayokaana ne balaba birabe ne bakkakkana ne bagati mukama nze nzikakkanye taata nkozesa kyoyagala naye ng'okyalina amampaati olunyiike lugambye luli lwatugambye tibannanga abibikkulira kyagamba kyekino the little ones. Yesu kyava agamba Peetero bw'omalanga okukyukanga nyweza baganda bo. Peetero nga tannakakkana amampaati gamuli bubi alowooza bintu byakusaaga n'atwalayo amagezi ge n'amaanyi naye okupalapalanya yamaliriza Yesu amwegaanya bwe yamusaana n'amugamba onjagala Peetero taata ku luno gw'omanyi mpozi ng'onna nnyamba buya neze amagezi gampedde amaanyi gampedde olugezigezi lumpedde kati nsigadde ku bubwo taata sikyalina lusiddiiki kasita lwamuggwamu Peetero awo naafuuka omuweereza watandikira omugamba olwaleero ku lwazi luno otutegedde luno olwazi luno lwotegedde kwezimba ekkanisa ngenda kuzimba ekkanisa yange kubanga amaze okulaba nga Peetero olw'okuba obulamu bwe buliba bukyusiddwa agenda kuyita ensi yonna agiraga olwazi Yesu Kristo. Obufunze kye tugamba Falaawo yateekamu amagezi ag'obuntu otegedde ekigambo ekyo n'amaliriza ng'afuuse musirusiru eri Katonda kubanga yalowooza nti amagezi ag'obuntu gamala. Abayisirayiri kandi naye bagamba ekkubo liiryo tewaali magezi gaabwe bo ne batambula ne bagenda olugezigezi lw'Abamisiri lubaleetera obuzibu. Tulabula abantu bonna abatula mu puroguramu eno nga tumaliriza bintu byonna bye tuyigiriza wano eri omuntu akyesigame ku magezi ge is foolishness, naye eri omuntu abitunuulira ng'ekigambo kya Katonda is wisdom. Become the little one. Fuuka oyo omwana omuto, oyo omwana omuto bw'ofuuka oyo omwana omuto you understand all what God reveals. Bw'otafuuka oyo omwana muto Katonda byabikkola byonna bijja kusigala nga biri wala naawe. Yes. Ensonga lwaki ndowooza ne Mukama waffe atugamba nti leka byonna ongoberere. Sooka weegaana ebyo byonna byolina weggyeko ki bw'onoolowooza maama wo nga tonjagala nze bw'oyogera baganda bange tonjagala. Bwega Yesu ayogera ebigambo ebifaanagana nti nno weggyemu ebyensi bino by'olowoolezaamu bya bugagga byaki ofokasinge ku nze. Tweyanziza tweyanzeege naffe naawe mulabi waffe katuubire nti obitegedde bulungi mukwano. Fuuka omuntu oyo omuto Kristo gw'anaasitula bw'oneetowaza yakusitula ebyaki by'omwoyo. Naye bw'onoowaganyalira mu byawaggulu ebyensi ate ye anaakukolera ki era ojja kusigala oli musiru mu magezi go oba kyogedde bulungi naye oyo yeesiriwaza ate Mukama gwagambye gwagenda okuwa amagezi. Kale katufuuke abagezi nga tufuuka abo abato abalabika nga abanyoomebwa be yasuubiza nti bajja kuyigganyizibwa olw'erinnya lye naye n'atugamba mugume kubanga nze mpangudde era ekyo kye kitufuula abawanguzi mu ye. Katufuuke abo abato tubeere abawanguzi. Mukama waffe abatuweera omukisa. Mwebale okubeera ekitundu ku puroguramu ya leero mutukoze bulungi nnyo. Katusuubire nti ate era tunaaba bumu ne mu puroguramu eddako. Katugalewo eno nga twewombeeka tusabe twebaze Mukama. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde, weebale okutukuma n'okutulabirira. Twebaza ekisa kyo n'okwagala kwo ekitubedde nga tuli balamu. Weebale okutuyigiriza. Tusaba nga twegala bye tuyize tubinyweze bifuge ekitundu ku ffe. Kuba omukisa abali b'epuroguramu eno bonna obawaniire obagabirire kyenkomero obawa obuwanguzi bw'oliba okomezawo obwakabaka bwo. Tuyise mu wiikendi n'essanyu awamu n'emirembe otuwa obuwanguzi mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Tubaagaliza wiikendi nnungi. Mukama abatukuumire ate tusinkane puroguramu eddako. Abakuume mweraba.